So bino biwanvuye naye nga ffe wetuli nnyo obuterevu kubanga tubikutuusaako era nga wetuli nnyo kubanga tugakuwa mu bujjuvu. Gyevuddeko awo zaali ennaku z'omwezi nga 18 if I'm not mistaken omwezi guno gwennyini NUP leadership bwe bawandiika ebbaluwa nga badressinga the right honorable speaker of parliament era mu bbaluwa baali bamutegeeza nti bwe baapointinga omukulu essaawa eno gwe twogerako we yayitawo ye secretariat oba secretary general wa NUP be bamu abaakwasaganya ekintu ekyo nga bawandiikira sipiika nga bamugamba nti be baakwasa omukulu Honorable Mathias Mpuuga nga bayitira mu kibiina kya NUP nga leadership ya NUP ne baba nga bamulonda nti abeere parliamentary commission oba abeere commission of parliament. Era ebbaluwa eyo yali nga yateebwako omukono secretary general n'abalala nga leadership ya National Unity Platform nga bwetambula ne badressinga the right honorable speaker nga balikolinga oba nga balaga nti baagala omukulu gwe baasindikayo aveeyo ate bateekeyo omulala. Munange ebbaluwa n'etuuka butereevu ewa speaker of parliament omukyala Anita Among oba the right honorable speaker Anita Among bw'atyo n'agirisiivinga bulungi n'atunula mu nsonga naye munnange ebintu nga bwe bitambula ndowooza omukulu agenza okuvaayo n'agamba nti sina gye ndaga ng'ayina beesi oba abadde ayina yakitegeddeko nti munnange anti ekikulu yasoma amateeka bamanyi okugafutafuta oba gatafuta byonna babitegeera. So munnange nze nabagamba nti omwami ono agenda kukola buli kimu aba yakaliculetinze ng'ali step ahead. Munnange ebbaluwa nga sipiika agikwata ng'agitunulamu ng'agisomamu ate olwamaze ogisomamu n'agamba nti ekintu bwe kiti muyise Mpuuga akomewo aleme okubeera parliamentary commissioner mulina omulala gwe musindise nti ekyo kye twetaaga. N'agamba ako kantu katono nnyo nze nga sipiika wa parliament tulina engeri gye tukolamu ebintu byaffe munindeko nange nja kubanga nkola ki mbaddamu ffe ne tubaawo ne tulindirira munnange anti mujjukira olunaku olwaleero omukulu abaddeyo ne press conference ani gwe njogerako the honorable Mathias Mpuuga era ebivuddeyo byonna namaze dde okuba nga mbibatuusaako munnange oluvannyuma lwa sipiika okuba nga atunula mu kiwandiiko ekyawandiikibwa abakulu leadership ya National Unity Platform nga kyateebwako omukono the secretary general w'ekibiina omukulu David Lois Lubongoya munnange ne bakiteekako ne stamp ne bakisindika munnange nga tulindirira nti oba oliawo omukulu Mathias Mpuuga bajja mukwata ku nkoona bamugambe nti munnange ennaku zo ziweddeyo ze wasaavinga wano abaakusindika bakuyise ddayo baagala kubanga ate basindika omulala. Ffe nno bulijjo kye tulindiridde nti ekigenda okuba nga kikola kituukirira nti munnange byonna ebigenda mu maaso engeri gye bali gye baamusindikayo nti balina right era ebanga emulikolingayo oba ebanga emuyita nti jangu wano eno tubenga tukuwa tusindikayo ate omuntu omulala gwe emirimu gyo gikomyawo. Ffe bulijjo kye tulindiridde tugenza okulaba olwaleero omukulu nga katutema nti bannange oba kye mulinze nze sirina gye ndaga nkyali memba wa NUP era nze commissioner wa parliament mukkirize oba mwagala oba temwagala kagwake oba enkuba etonye nze nkyaliyo ndi mu parliament. Netulowooza munnange oba ebbaluwa teyagiraba oba ntulowooza oba oliawo sipiika ebbaluwa tanagitunulamu oba tanagisomamu okumanya kikikyo ekigendererwa ky'ebbaluwa eno kye tubadde tulindiridde ebbanga eryo lyonna nti sipiika wanaatunulamu ajja kuba nga atuddira oba oliawo essaala z'abangi zituukire tulabe nga omukulu Mathias Mpuuga nga bamukutte ku nkoona nga bamugamba nti munnange ennaku ezizo ziweddeyo maama nnyabo. Tugenza okulaba ate mulowooza sipiika olwakutte ku kiwandiiko n'akitunulamu bulungi n'akisoma tugenza okulaba olwaleero nga katutema nti munnange okusinziira ku ssemateeka wa parliament nti mufakiti atukotingidde aba akwotinze constitution of Uganda 1995 as amended article is it 85 simanyi clause 5 n'atutegeeza nti omuntu yenna kasita pate mulonda
n'omulondayo n'emusindikayo mu parliament nga commissioner mbu omuntu oyo aba takyasavinga interest za party aba savinga interest z'Abannayuganda nti so kasaba baba bamusindiseeyo parliament n'emureceivinga n'atandika okusavinga nti aba takyasavinga interest zaki za party. So speaker wakatemedde n'agamba nti ebyokulowooza nti muyinza mukyayina obuyinza ku Mathias Mpuuga nga commissioner wa parliament nti ate mumukole ki mumuyiteyo nti ekyo tekikyaliwo nti unless parliamentary commission ng'esazeewo nga either Mathias Mpuuga misbehavinze oba nga waliwo ensonga endala nti yeyina right ne parliament bamembers ba parliament okubanga bakola ki bamugjamu obwesige ne bamugjamu mbunga kye bakola kwani ku Honorable Zaake nti naye nga party essaawa eno tekyalina buyinza ku Honorable Mathias Mpuuga okubanga egamba nti ejja muyitayo kubanga ye yamusindikayo ngo nekikafuuwe era ekitemye n'agamba nti oba kye mubadde mulowooza ebyo tebiriiwo mwamusindika ne mumusindika ne kiggwa ne tumwaniriza era emirimu agirimu agikola bulungi nti nga ffe ne parliamentary commission tenamufunamuko obuzibu tena complainingako era temunawulirako nti oba nti alina kye yakoze issues of indiscipline or what nti ebyo tebiriiyo nti so mulindirire parliamentary commission weeriba nga efunye okwemulugunya eri ku Honorable Mathias Mpuuga nevayo negamba nti tetukyamwagala bamembers ba parliament ne bavayo ne bagamba nti tumuggyemu obwesige nga commissioner nti ekyo kijja tutuukirira nti naye nga party yeesazeewo mbwe mulikolinga egambye nti ekyo tekikafuuwe tekijja kubaawo era tejja kusoboka nti yakomadde okusavinga interest za party okuva mwamu obwa commissioner nti awalimu interest z'Abannayuganda bonna oli wa NUP oli wa FDC oli wa NRM oli independent oli wa UPC nti mwenna Mathias Mpuuga asavinga interest zammwe mbuso tali mu kusavinga interest za NUP o National Unity Platform ng'ekibiina nkugambye ekiri wano zana bagamba kimu nti mikwano gyaffe gwe kola ekintu kimu kyokka subscribing ku channel yaffe that is NCK TV ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nze mbirina mu bijjuvu byonna nja kubanga ngakuwa nja kubanga ngakutuusaako bannange zino ensonga buli lukya nabagamba nti zeeyongera okulanda buli lukya omukulu abadde yakattema wali nti sina gye ndaga kakati wuno ne speaker amaze okattema n'agamba nti bw'oba mulindirira nti ekibaluwa kye mwampa kirina kye kikolawo nti ekyo tekirimu era talina gy'alaga mukulu akyaliwo commission yeyina obuyinza ne parliament okubanga emugjamu obwesige nemugamba nti because of ABCD tokyali nti naye nga siiyo party teyina buyinza full stop.